kajja kukola then baso kavaako ebe kiba kyetagisa kwogera nga tewali microphone ja kikola. Tuli bulungi sebo? Ya tukuulire. Okay. Kakati tugenda kuddayo mu kyawandiikibwa kyaffe ekiva mu kubala essuula ey'abirimu okutandika ku lunyiriro olusooka paka ku lunyiriro olw'omwenda. Numbers chapter 21 verses from 1 up to 9. Nja kusaba mukyala Kenya nsomere ennyiriro ezisooka nange nja kusoma eziddako. Njala nsomere okuva ku lusooka paka ku lwokutaano nga tuwuliriza bulungi then nange nja kutandikira. Genda maaso njala. Okubala essuula 21 tandika n'olunyiriro olusooka. Kabaka Omukanani ow'e Yalaadi ekiri mu bukiikaddyo n'awulira nga Isirayiri ajjira mu kkubo eri Asalimu. N'alwana ne Isirayiri n'awamba abantu ku bo. Isirayiri ne yeeyama obweyamo eri Mukama n'agamba nti bw'onoogabulira ddala abantu bano mu mukono gwange ndizikiriza ddala ebibuga byabwe. Mukama n'awulira eddoboozi lya Isirayiri n'agabula Abakanani mu mukono gw'Abayisirayiri. Abayisirayiri ne babazikiriza ddala bo n'ebibuga byabwe. Ekifo ekyo ne kituumibwa erinnya Kolomu olwokuna. Ne basitula okuva ku lusozi Kooli ne bagenda mu kkubo ery'ennyanja emyufu okwetooloola ensi ya Edomu. Abantu ne beetamwa nnyo olw'olugendo. Olw'olutaano abantu ne beemulugunyiza Katonda ne Musa nga bagamba nti lwaki mwatujja mu Misiri okutuleeta okufiira mu ddungu? Temuli mmere so temuli mazzi. N'okwetamwa twetamiddwa ekyokulya kino ekyangu. Olw'omukaaga lugamba bwe luti nti awo Mukama n'asindikira abantu emisota emikambwe egy'obusagwa. Omusota omukambwe ate nga gya busagwa ne gibojja abantu era abaana ba Isirayiri bangi ne bafa. Abantu ne bajja awali Musa ne bamugamba nti twayonoona bwe twakwemulugunyiza ne twemulugunyiza ne Mukama Katonda ne tuboogerako obubi. Tusaba weegayirire Mukama atuggyeko emisota gino. Musa n'asabira abantu. Mukama Katonda n'agamba Musa nti kolayo omusota ogufaanana nga giri emikambwe egy'obusagwa oguwanike ku mulongooti. Buli anaagwojjebwanga omusota n'agutunulako anaawonanga. Awo Musa n'aweesa omusota ogw'ekikomo n'aguwanika ku mulongooti. Kale buli eyabojjebwa omusota n'atunula ku musota ogw'ekikomo ng'awona ng'aba mulamu. Mukama yeebazibwe. Atusabe. Omutukuvu ayi Mukama Katonda, obubaka bw'otuwadde leero bukkirize bujje mu mitima gyaffe. Kwata kamwa kange mpa ebigambo ebyo twetaaga ekyaleero ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekigambo kino ennyiriri zino zoogera ku baana ba Isirayiri. Abaana ba Isirayiri be bantu betasobola kwogerako oba kunnyonnyola eri abantu bonna. Kabenga muntu si mwadiventi oba mwadiventi. Abaana ba Isirayiri be bantu abamanyiddwa mu nsi yonna. Era lwali mutabani wange twali tulaba TV n'ambuuza lwaki Isirayiri buli kyekola abantu bakifaako nnyo kubanga baana ba Isirayiri. So tebakyetaaga na introduction eri omuntu yenna. Abaana ba Isirayiri bantu baali banjawulo nnyo era na guno gwaka bakyali banjawulo. Teri kibagwako ne kiba nga tekiri
nga tekiri publicized all over the world. Abayisirayiri bantu banjawulo be bano betwogerako wano okuba background. Abayisirayiri baamala mu Misiri emyaka egisukka mu 4 over 435 years nga bali mu bunyage nga bali ba slaves. Emyaka 4 myaka si mitono. Bw'otunuulira zi Uganda zaffe ennaku zino, America ebaddewo for over 200 years, Uganda ebaddewo okumala ebbanga simanyi oba katugenda mu 5, naye kate tulaba tukadye nnyo. Naye Abayisirayiri baabeera mu bunyage mu Misiri emyaka 4 ezisukka mu 435 kisinziira bitabo ki by'osomye. Bano be baana ba Isirayiri. Naye nga ati tumwerabira abaana ba Isirayiri baali bantu ba Katonda. Buli omu yali abamanyi. Newankubadde nga baali mu bunyage, newankubadde nga baali mu kiseera ekizibu, nga bali eri nga bakozesebwa nga ba slaves, tekyabajjaako kubeera abaana ba Katonda. Era buli omu yali akimanyi. Baali bangi nnyo ddala. Newankubadde nga baakunyizibwa, newankubadde nga baatulugunyizibwa, baazaalanga. Obunyage buli bwagezaako kubanga munyirira ezimu zigamba nti waliwo we baabeeranga bamultiplyinga mbu ne basalawo babakola ebintu bingi nnyo okulaba nti tebeeyongera. Ne batakimanya nti gy'okoma okunyigiriza omwana wa Katonda ate gy'okoma omuwa emikisa. Katonda akwongerako. Temweraliikiranga bwe tuba nga tuli mu kiseera ekyaki eky'obunyazi oba eky'obunyage. Katonda alina engeri gy'akuviirayo nga naawe tokitegedde. N'abo abakutwala ne beewuunya ne bagamba ono gwe twali twajjako kino ate kyeyongedde bweyongezi. N'olwekyo temweraliikiriranga bw'abanga Katonda ali ku sayidi yo. Abaana ba Isirayiri bwe baabeera mu bunyage eyo tekyabagaana wadde baalinga batulugunyizibwa, baali bantu ba Katonda. Wadde baali bayita mu bizibu ebyeyikanidde bitya, baali baana ba Katonda. Ekyo temulina kyerabira baganda bange ne bannyinaze. Temwerabira tuli ku nyiriri ezitandika nga mukyala Mukenya bwe yasomye nti Kabaka Omukanani ow'e Yaladi eyatuulanga mu bukiikaddyo n'awulira nga Isirayiri ejira mu kkubo lya Asalimu, n'alumba Isirayiri n'amulwanyisa n'awambamu abantu kubo. Awo wenjagala tujje, naye nga tetunaba kujja tulina okutegeera nti ekyokuyiga kyange eky'obwaleero nakituumye omutwe ogugamba the wilderness oba eddungu. Bino babikola bali mu ddungu. Tebabikolera wantu walala wonna nti oba bali mu maka gaabwe, wabula babikola nga bali mu ddungu. Eddungu nkyogerako nkirowooza nga ekiseera kyetubeeramu ffenna nga tuli awo tetumanyi wa gye tulaga, tujjukira gye twava naye nga tetuli shuwa wawe tuli. Ekiseera ekyo kyekiseera ekiri mu bantu bonna mu nsi yonna. Ndowooza nti tuyinza okubeera awo nga tujjukira gye twava newankubadde nga tewaali walungi nnyo, naye ng'ate newe tuli si walungi nnyo, naye ng'ate tusuubizibwa eyo gye tulaga. Abaana ba Isirayiri baali balina okuyiga okutegeera nti balina okutambulira ku kukkiriza, okutambulira ku kukkiriza eyo gye balaga. Gye balaga tebatuukangayo, babasuubiza mu bisi bw'enjuki gye balaga. Gye balaga babasuubiza okubeera nga bagenda kubeera free, naye ng'ate tebannatuukayo. Wali otandiseeko omulimu n'oba ng'omutandika obadde tolina mulimu n'ofuna omulimu naye n'ogutuukamu nga si gwe mulimu gw'obadde oyagala, n'ogutuukamu nga si gwe mulimu gwali hopes walina mulimu guno, n'ogamba bwenfuna omulimu ngenda kukola kino, bwenfuna omulimu ngenda kukola kino, ogenda okutuuka mu mulimu ogwo nga si gwe gwo. Naye ate n'ojjukira gye wava 2, 3, 4 days ago tewalina mulimu, kakati ogufunye naye ate it's not the job, it's not the kind of job gwandibadde oyagala. Gye nava si walungi, wendi si walungi, naye nga ninaho nti gye ndaga, ninaho nti nina okuzimba, ninaho nina okutwala abaana mu ssomero, ninaho
nina okusasula bills, nina hope, nina okukola buli kimu kyonna kyenkola, naye ng'ate wendi seweyagaza. Eryo eddungu lye njogerako abooluganda. Abaana ba Isirayiri bava mu Misiri baavaayo nga balina hope. Bwe banjaguza nga babagambye nti leero today you are free, now you can go, mugende. Bayimba ennyimba ez'obuwanguzi nga bayimba ng'abaana ba Katonda. Ne bayimba ennyimba ez'obuwanguzi ne bagamba today tuwangudde tubadde mu bunyage for all these years. Ne bakaaba n'okukaaba essanyu, okukaaba amaziga ag'essanyu, kubanga bali bakugamba nti bino bye twawulirako bajjajjaffe bye baayogeranga leero bituukiridde ku mulembe gwaffe. Bino bye twawulirako bajjajjaffe bye baayogera bituukiridde ku mulembe gwaffe. Ne bayiiya ennyimba ez'obuwanguzi ne batambula. I can imagine the day lwe babagamba nti leero today we let you go. Falawo ng'abata okutambula baatambula nga bagamba I'm free, nyiza okukola kyonna kye nyiza okukola. Batunuulira Moses ng'agenda obakulembera ne bamuva mu kifuba ne bamwebaza, naye nga beebaza Katonda kubanga yali abasobozesa okuyita mu bizibu byonna bye baali bayitamu. Ebintu ebyo tubikola byebintu byebimu byowulira abantu ne bajja wano. Rachel bajja n'agamba today Katonda nyongeddeko omwaka omulala. She's happy for that. She's praising God for that. But she don't know what tomorrow will bring. Tomorrow, another day from today, could be a different day altogether. Now when you say, at least I've seen people here. When I was home, bills this happens to these teenagers. When they're at home, they can misuse everything. They can do everything they want. I forgot. Because they don't pay anything. They are so happy. But again, they are not happy with you. But immediately they walk out. That's when they realize, oh, but now I have to pay bills. I have to do this. I have to do that. Yet, they can't understand what you're saying to them. So the Israelites back to some said that, God, thank you, God. Whoever they knew, but then little they knew Tibali Kutambula, Basare, Omuga, the Red Sea. Bari Bachimani, Tibagena Kutambula Dungu, Dungu Mulimani Banai. Kambanyuze ku Dungu, nalini nye kunyoni, mizo kwate mulinyaka ko kunyoni abali. Lesa nalinya ko kunyoni. Lebo nalini kozesa Egypt Air. Egypt Air bo tula bo kabot. Olokwa mwenye mubera mu SC jalamba nyimise. Wanda abantu abagamba ibambiwe tunabwera tujja mu buli ennyonyi yetya. Naye ennyonyi ebera mu SC. Totegeera kibwe. Kati bovaamu twali tulina connectinga tuve mu terminal tudde mu terminal endala. Bwe tufuluma bwe tuti nalowooza ebweru waliyo kikoomi waliyo ki nga wokya kyesitategeera nendoza waliwo omutawaana naye ngalo okulaba abantu tebafaayo kuba bo babimanyira nga wokya ekyenkanitaawo naye eyo lyeddungu lyetwogerako. Abaana ba Isirayiri nga bava mu Egypt baali tebamanyi nti bagenda kubiyitamu ebyo byonna newankubadde nga bajaguza newankubadde nga tusanyukira nti tufunye emirimu. The minute woofuna omulimu aba revenue bakuwandiikira nti kati akamwanyi okavuddeko. Immediately engoma z'okufuna omulimu ab'Uganda batandika okukubira amasimu ne bakugamba twagala ku ssente. Immediately engoma z'okubeera ng'ofunye progress yonna, that's when ebintu byonna bitandika okujja, the bills, everything byobadde tosasula. Immediately engoma z'otubuulira nga bw'oguza emmotoka, that's when they will tell you nti yeetaaga road tax ate yeetaaga kino yeetaaga kiri. Immediately engoma z'okujaguza. Naye ate ekyo tekikuggyako nti oli mwana wa Katonda. Tekikuggyako nti oli mwana wa Katonda. Bano baali baana ba Katonda, balina hope gye balaga, gye bava abaana tebaagalayo, naye ate nga they are not happy ne we bati. Eddungu lye tutambuliramu liizo tuyisa mu bintu ebyenjawulo. Eddungu lye njogerako sibyogerako ku bantu balinaawo oba batalina. Osobola okubeera ng'otambulira mu base naye ng'ate oli mu ddungu.
osobola okubeera ng'oli mufumbo ng'era abatali mufumbo bakweyagaza naye ng'ate oli mu ddungu. Oyinza okubeera nga gw'oli singo naye ng'ate oli mu ddungu. Oyinza okubeera ng'olina amagezi gonna aga buli ngeri ng'era ku ssomero bamanyi nti gw'ojja kufuna zi A's naye ng'ate oli mu ddungu. Few months ago baatugamba omwana eyava ku kizimbe n'esitula wansi Munnayuganda bagamba omwana ali akola bulungi era agenda kubeera dokita naye ali mu ddungu. They say yalina ebizibu ebimwetoolodde. Abaana abalala babagamba mubeerenga gundi naye nga tebakimanyi nti ali mu ddungu. Osobola okubeera ng'obeera Bulaaya naye ng'oli mu ddungu. Osobola okubeera ng'obeera Uganda naye ng'oli mu ddungu. Eddungu liyinza okubeera bwonna. Eddungu kyekifo kyetugamba ekiri unknown nti gy'ova omanyiyo ebiriyo naye wooli nga totegeerawo. Eddungu ffenna mwe tutambulira. Eddungu ffenna mwe tutambulira. Obeera newankubadde ng'oli mwana wa Katonda newankubadde nga toli mwana wa Katonda ffenna tulitambuliramu. Oyinza okutunuulira abantu nga bonna bafaanana nga bwe bafaanana abalungi ababi naye nga ffenna tuli mu ddungu. Eryo eddungu eryali litambula abantu bano abaana ba Isirayiri bwe baatambulira. Abaana ba Isirayiri batambula. The Bible says mu lunyolo olusooka mbu kabaka n'abalumba n'akuba Abayisirayiri mbu n'awambako ne ku bantu abamu. Ekyo kyekizibu ekiri mu ddungu nti ne bw'oba ng'oli mwana wa Katonda newankubadde ng'ofunye all the blessings Katonda z'akuwadde tekikugaana ate kubeera ng'ofuna ebizibu. Newankubadde ng'era oli mu bizibu otambulira mu bizibu ebyenkalidde awo ate tekigaana bizibu birala. Abaganda bagamba nti ennyumba ekola ki? Omusango tegumanya nyumba mbi. Olugalo baalugera nga balina ensonga nti newankubadde ng'ofiiriddwa leero tekigaana ate kufiirwa nkya. Newankubadde nga tonasasula bills nga sente zonna bazikuwadde ate tekigaana kufunawo ekizibu kirala kyetaaga sente. Newankubadde nga sente zo zaweddeko ku account tekigaana motoka yate kwetaaga MOT. Abaana ba Isirayiri batuuka bali mu ddungu batambulira mu bizibu naye ate balumbiddwa kyokka ate nga baana ba Katonda. So many times tubeera nga tulumbiddwa tulowooza tetuli baana ba Katonda. Ne bw'obanga oli baana ba Katonda otambulira mu ddungu ate tekikugaana kufuna bizibu. Newankubadde ng'ogenda you're going through a divorce ey'amaanyi tekikugaana ate kufuna bizibu birala. Ekyo kye tulina okutegeera. Newankubadde nga tuli wano mu kyaki tuli wano batusuza batukoza bukozi bwete ate kigaana kukeera ku makya nga ate waliwo issues ndala wano. Eryo eddungu lyenjogerako. Newankubadde ate abantu abalala bayinza okuba nga tebakitegeera bakutunuulirayo bati balowooza ate gwe wamala naye ng'ate oli mu ddungu mw'otambulira. Bali mu ddungu batambula. Bali mu ebigere byabwe si biteeka okuba nga byali enfuufu nga byajjako enkyata byakola ki naye ate ne babalumba. At least tebandi balumbye. You'd expect these people okubanga whenever baali balaga nga balina okubaaniriza obwaniriza. You expect these people baali nga batambula abantu babawa amazzi. You expect these people nti bwe baali batambula nga bafuna buli kimu ekyobwereere kubanga baana ba Katonda. Naye nga si bwe butyo bwe buli. Buli bwe baalaganga baali balina okulwananga. Buli bwe baalaganga battibwanga kubanga the Bible says nti baatwala bangi mu bunyage n'abalala ne bafa. Eryo ly'eddungu lyenjogerako. Ddungu kiri oyita muganda wange ne mwanyazi. Abantu nga bakulaba ng'ojja ku kyaki wano newankubadde ng'okola byonna by'okola naye ng'ate you're going through something kibatayinza kutegeera. Oyinza okuba nga sometimes oyinza okuba nga tosona kukibulira mukwano gwakulinaanye kubanga you're going through a lot. And when you come here n'oyimba it doesn't mean that you're okay. When the Israelites bali bavudde nga bavudde e Misiri bayimba ne batendereza but they were not there yet.
Some days when nali ngantambula n'abavubuka bange muli mu mmotoka mubage mugenda ku birthday ya gundi mugenda ku birthday ya gundi babeera excited kubanga baana bato naye nga mwakatula mu mmotoka bwe muti muvugako nawali ne bakubuuza webeaye kubanga tewali muntu ayagala lugendo twagala gye tulaga naye tetwagala kuyita mu lugendo luno newankubadde ng'eka tetwagalayo naye ate mu makkati g'olugendo bitandika otutama. You've seen people, so many people batandika business bwagitandika bwati netuuka wakati nawulira ng'ayagala giving up. Sometimes abantu bamugamba nedda ojja kumalako ojja kuwangula ojja genda maaso. So many times relationships have started nemukubazi champagne nemulya enkoko nemulya biki n'asamba kadali n'akola ki naye mwaka gumweba ebiri nawulira ng'agala kuddayo. Twagala okuddayo not because gye tudda walungi nnyo, twagala okuddayo because twagala ebintu bye twamanyira, what we are used to. Twagala okudda mu kye twamanyira afazaali kankiddemu kubanga kye namanyira. You've seen people abaddayo mu ba ex baabo sira kuba nti ex yali mulungi naye olwokuba yali amumanyi. We are not used to gye tulaga kubanga tetwerabira nti luno lugendo. Are we there yet? Kyekibuuzo kye twebuuza ffenna tetunaba. Tujja kuyita mu bisiriko, tujja kuyita mu misanvu, tujja kuyita mu biki byonna naye ate ng'obiyitamu ate tekigaana kizibu kirala kujja kuyingirira era ekizibu ekirala kigenda kujja. The Bible says bwe tugenda wano ne tweyongerayo nti ne basitula okuva ku lusozi Koola ne bakwata ekkubo eriraga ku nnyanja emyufu balyoke beetooloole ensi ya Edomu. Abantu nga bali ku lugendo olwo ne batandika okuggwamu amaanyi. Ebintu ebitugwako bitumalamu amaanyi ne bobeera mugumu otya oggwamu amaanyi. Sometimes oli obaddekaawo ng'olina abaana tebalina kyakulya but then looking up to you balowooza gwolina obba wesuubi but sometimes nga naawe essuubi tolirina. I've seen mothers n'agenda mu kisenge n'akaaba kubanga omwana we talina kyakulya. They can't afford to look into their children's eyes nga tasobola kubanga amuwa ekyokulya kubanga you provide. I've seen people abava ku bizimbe waggulu ne bagwa wansi kubanga talina ngeri kyagenda kunyonyola abantu byalina obbanyonyola. People are looking up to you bagamba gwolina future yaabwe but you can't afford. Omuntu n'asalawo ne yetta. Abantu ne bagwamu amaanyi. How many of us have already more money? When people batambula bote abantu batambula boogera bokka mu kkubo. Abantu batambula vuga emmotoka n'ayita olwagamba nti badde ngenda gindi nzita ategeeza okwekanga ndi kutaani gundi kubanga bagwamu amaanyi. Talina nsonga lwaki agenda ku mulimu kubanga n'omulimu tegusobola kusasula bills naye ate omulimu tasobola kuguvaako nagwamu amaanyi ne bagwamu amaanyi. Okugwamu amaanyi kya buntu naye ate kye bakola next kye kikwewuunyisa ne beemulugunyiza Mukama ne beemulugunyiza Musa ne Katonda nga boogera nti lwaki mwatujja mu Misiri okufiira wano mu malungu? Lwaki abantu abagamba lwaki wampasa? Lwaki wandeeta e Bulaaya? Lwaki wankolera kino? I've had people asking these questions. Lwaki wakola kino? Lwaki mwatujja mu nsi mu Misiri okufiira wano mu malungu? Ne babuuza ekibuuzo kino nti kubanga temuli mmere so temuli mazzi. Kubanga temuli mu ddungu temuli mmere ate temuli naki mazzi. Abaana b'Isirayiri boogera nti n'obumere buno bwe tufuna tubwetamiddwa. Abaana ba Isirayiri bakola ki? Be bagamba
tinobumene buno bwe tufuna tubwetamiddwa. First of all, tewali mmere, tewali ki. N'emmere gye boogerako gimanyi emmaano eva mu ggulu. Tubwetamiddwa. There is no bread, there is no water, and we detest the miserable food. We detest the miserable food. I like McDonald's. I detest this food. You know, sometimes and God has given you a job and you detest that job. Whereas God has rewarded for a reason. God has given you your parents and you detest your parents because they tell you to do A, B, C, D. But remember, there are some people who don't have parents. And I'm glad to say this when my daughter, Bonita, is here. A few weeks ago, she had her dad. And sorry for that. Sadly, he passed away. And if you're here, you detest whatever your parents tell you, go and speak to her. She will tell you what she's going through. The calls she used to make, she will never make them again. And for you, your parents, they wake you up and tell you something, and you detest what they're telling you. We detest everything. We detest abantu abakulembeza abatutwala. We detest abatuwabula. We detest mikwano gyaffe. Everything is miserable. Abana baisine batambula ne baga, no, we detest because this is miserable food. This is miserable. There are some people who will never be happy in their lives. Everything God is planning for them. He's taking them somewhere which is far better than where they've been. But I said we detest this food because it's miserable. But they don't know. The man katonda jeri aba wana obugwe bali batambulirangako. Bwe bwaba sobozo okutubeeranga we bali. Bwe bwaba wanga amaanyi. Bwe bwaba wanga okutegeera. Bwe bwaba wanga buli kimu. But they detest. And where je bagamba okudda. At least today je tubadde mu bulwangu. Mu busibe obw'emyaka ebina. Kubanga tetuliwa basanyufu ne betulimu. Abo bana ba Isirayiri oyo be bantu baffe betulimu. So many times tutuuka mu bintu betutuusemu Katonda kyakuwadde. Lwaki teweebaza Katonda kyakuwadde? Look around ku bantu abali wano. Yesterday twali tulaba ku TV and people babajja mu birabos bya mu bifunfumu. And when they pull out someone after 9 days, everyone nasanyuka. Everyone naseka nagamba kama weebazibwe. And here you are. You're not happy and you detest this cancer flat God gave to you. You detest ekifo ky'obeeramu kubanga ebyo baavu. I detest kubanga olwobe baddugavuuka. When people babasika mu gundi obulamu bwabwe bwakyuse and you see these cars ziri ku makubo tewali agenda zivuga and you detest kubanga okutambulira mu bus. Katonda sikwagala sijja nagenda ku church. Nabuuza ekibuzo, nebuuza bulijjo, nengamba look around mu bantu abali wano muffe. How many people abatali wano? I'm not talking about abalala bonna, but let me talk about the two people. Mbalenda kwogera kuyuda n'enkula yewe. Mukama yeebazibwe olwayooza bannaye. Mbalengera kukwogerako kubanga lesikulaba. That lady, she's going through a lot with her health. Sometimes she puts on a smile, but she's going through a lot. And for you, Oliwano, toina na kantuko olina, and you detest the kind of life Katonda jakuwadde.
It's easy okubeera ne twogera nti genda emulago olaba abantu abagoinga through cancer na biki byonna. Ne tulina omwagala waffe mukyala Mulenda. What she's going through right now and the whole family. And for you, God has been merciful and you detest the life God has given you. We detest the food because it's miserable. Tetwagala bububi bw'otuwa Katonda, tetwagala maanyi gy'otuwa, even though ne bwe bayali nga tebetaaga gikolerera. But God was training them for what ekintu ekyali kigenda okujja, ekyo kye baali beerabidde. Katonda yetasobola kubajja Misiri n'abadroppings Kanani. Babadde basibe for over 400 years. Tosobola kuwulira muntu abadde musibe n'omuzza eno. Abadde mu Africa mukimanyi. Mufuna omuntu ng'ali mwavu, bw'atuuka mu ntebe n'abeerabira munna. There must be a training, a simple training, and that's what they were doing. Katonda kyali abakolera. Baali bakopi nnyo nti ne bwe yabanga emmere n'abagamba mufune emmere y'ennaku 2 nga bafuna y'ennaku 15. Baagala kugulabinga everything bateeke kino wakirira. I remember when Africa tubimanyi obikola. Otereka ne waya n'okola kino otereka kino oba kinaakoje ebikebe by'omunnyo byonna n'obitereka. Omala after some few days n'okitegeera n'oga kino kati bino ebikebe by'omunnyo natereka byaki. Wakiri n'ateekamu obuswaki, wakiri n'akola kino. There must be some kind of training before you get to something. We will never ever just get things for free. And that's what God is doing to us. So whatever you're going through, sometimes know that God is training up for a better future. But don't detest everything. Katonda atuwadde bingi nnyo bye tulina okusanyukiramu. Katonda atuwadde obulamu bwaffe. Katonda atuwadde mikwano. I've seen here twali omangoti nagamba zebannaye this church. Nali Uganda nga bambuuza. And we look at this so that we test the people in that church. Sala na batululako. And let me tell you this. Katonda tabeera musanyufu. Bwe tubeera nga twemulugunya. Katonda kubanga akuwadde. Leso naleero tugamba. Bw'akuteekawo obeera omukisa eri abalala. That when God gives you some money, azitaliemu obeere ekkubo okutuuka ku bantu abalala. Simanyi tukitegeera ekyo nti Katonda atuteekawo bwe ky'omanyi okigabaneko n'abantu abalala. You are blessing. But if you are blessing, nawe nemba naye obeera okankana bukankanyi. Mukirowoozeeko. Singa obeera one of those people, alwala kasenyiga, n'akubira ensi yonna, Bukaba, bade bujani, bade fa. How do you put your name down in the joke of Sabida cancer? Does it make sense? Or you cover Rakasini. Chokoganga bampe, nangi chance Oksava Okuda Zen contact. Choko Sabida cancer. To representing a Katonda afanye muguru. Not because they bitukwako, but because olwokuba tumanye nti Katonda afanye kuludda lwaffe tutambula wadde nina senyiga okama macha nzije nkulembera okuyimba. Newakubadde nga sirina sente nga account yange eri mu red, I will do what I'm supposed to do mu kiba kyetaagisa. Newakubadde nga tulina ebizibu ebyenkanidde bitya, tukola bye tulina okukola kubanga ffe tumanyi tulina ow'enjawulo. Togenda kubeera nga gwekukuma ate gwomuntu abasaba nti kanzinyenze ngeno basabira. It doesn't make sense. Katonda bwe yali aleeta abantu bano abaana ba Isirayiri abayisa mu ddungu, yali